Kalama TV Kadama agamba nti nno Omuwarabu kakyangalaba abantu ku nsi Omuwarabu yakyasinze okuwaayira. Agamba buli kintu ekibeera owaka, buli kintu ekiyonooneka, buli kintu ekibaawo bawaayiriza Kadaama. Ojja kwesanga amaka agamu nti Omuwarabu bw'aba akoze ekintu ajja kwekwasa Kadaama. Kibeera ng'abaana abato nga waliwo omuntu omukulu. Omuntu omukulu bw'akola ekintu ky'awulira nga kimuswaza awaayiriza mwana muto n'agamba omwana muto yakikoze. Kati y'ensonga oba yeeriwo wakati w'Abakadaama ne baboosi baabwe. Ekintu kyonna ekyonooneka babeera beekwasa Kadaama. Kadaama agenda kunnyonnyola ensonga eno ng'agamba ye buli kintu kyonna ekyonooneka ewaka bagamba yakikoze, y'atamanyi kikozesa era yakyonoonye. Halo nnyabuli Kadama TV. Weebale okutuweereza, weebale okutwagala, bambi weebale okutubeererawo, weebale okutwagala bantu. Tetulina nnyo kyatwakuwa naye tukusabira buwangaazi. Naye Mr. Kadaama TV, bannange ebintu binsobedde. Mr. Kadaama TV bakama baffe bano be tukolera Abawarabu bannange balimu omuze okuwaayiriza, bawaayiriza wabula kyo nkikakasizza bawaayiriza. Naye bannaye Mr. Kadaama TV we nali naakajja wano mu kiyumba muno, najja nemalawo omwezi mulamba. Omukyala yandaga ekyuma ekikola ki ekigolola engoye nga oteekamu olugoye n'olubikkako bw'oti. Eno yennyini ne lwegolola ne lwetaiminga n'olubikkako. Bakadaama bannange balabika babitegeera. Kale namugamba nti kino ekyuma sigenda kisobola kubanga n'ekisooka nga tekinyiriza kyokka ngamba nga bwe kiri expensive kya mitwalo 7 nkyegendereze. Namugamba nti wano tewaliwo kyuma kisobola kugolola, tewaliwo gundi epasi esobola okugolola ey'engalo. N'angamba yiiyo naye kozesa eno. Ne ŋŋamba lwaki? Munnange lwali lumu ekundi n'engolola kati mba nzigyamu fuse mu socket bwenti. Fuse n'egaaniramu ngamba kamuyite, n'emuyita ajja nnyambe tukole ki? Tukiggyemu. Omukazi n'akaka ne ŋŋamba munnaaye tokaka bireke bikuulinge byennyini, oluvannyuma tujja kuggyamu. Yakaka okutuusa lwe twakola ki? Akatala wekaakutukira mu fuse ekigere kyayo yakutukiramu mulimu. N'ayita omusajja kyangwa labe wano Sagaala akoze bw'ati. Munnange bannaye natya nnyo nenfukamira ne ŋŋamba mukama wange gwogezezzaako n'okutuliramu ekigere kya fuse kati lwaki ogamba nti nno yenze? Munnange olwo ne luggwa. Ne mugamba wemba nkikoze ensonyiwa. Okimanyi ekintu kiri expensive? Ne ŋŋamba kankozesa engeri gyensobola ate nze nakugamba gyensobola okukozesa. Omusajja n'ayomba n'atolotooma ne biggwa. Munnange lwali lumu neera Katonda yannyamba tebansala ssente. Lwali lumu omwana yakomawo ku ssomero oba yamesipulessinga atya engatto ye. N'ajja n'aŋŋamba gwe Kadaama yita wano okiraba gundi engatto y'omwana eri wakonse mukama wange. Omwana oyo wakoma atuukira mu kisenge kyo gy'atuukira noonyaako mu kisenge ng'ate jangu yitawo jinga. Bannange naye nga nkimaki jjukira ndi mu kiiko ndi kusenya amannyo yali kunsibuka yitawo nagamba bannange. Olwo ne luggwa. Munnange pakoleta eno efumba amazzi yafa. Naye nga nze maze okufumbirako amazzi tegese kaawa wange buli kimu kiwedde. Omutabanyi we mwenyi mbadde ngamba mutabanyi yagenda n'ayonoona ki pakoleta yagyonoona. Kati n'ajja n'agamba lwaki gundi talikola? Buuza mutabanyi we yasembyeyo olabye kyayite mu musanzeewo buli kimu nkifumbye ne kiggwa. Buuza mutabanyi we yasembyeyo mu ffumbiro. N'agenda n'agamba bbaawe nti nze nanyoonoonye ki? Nonyonye pakoleta. Naye omusajja nti musirise yajja na pakoleta mpya n'agireeta ewaka. Pakoleta efumba amazzi eyo biniki efumba amazzi ey'amasannyalaze. Mr. Kadaama TV nkubuulire lwali lumu neera buno budrowers buno bwe tuteeka ebintu bibeera mu ffumbiro.
akapata kavaamu ne kagwa wansi oba baakakola batya jjukira omukyala bamanyi balyanga ebisaanyi kiro kyonna efumbiro lyange nalireeka linyirira nenkomawo nzi nategeera obwe bwange obwekabaka nenzikya neneebaka nsokoka kumakya nakapata kana ononyese biki saayogera sirika munange mukama wange najja nagamba kati kiki kituusa kapata nagamba gwe wazze muno mwabadde muno kiro kyonna mwekulukuse kiro kyonna omanyi temwagala kwebaka mubeera mu kulya kati gwamanyi kyewakoze mukama wange simanyi bambi simanyi nga njogera naye bulungi omukazi yankanulira amaaso nagamba nonya kapini kapata eno naye nasaba mukama mpe ekisangasange mukama yanyamba nenkasanga nga nzigyayo obutungulu ngenda bukuba mu kyuma nenkasanga namugamba mukama wange ati kantu kaakano kyokka mbogokera nenkangamba tukafikisingemu nebigana yagenda yebbaawe namuyita wananga mwana abusiza akapata ayalala abusiza akapata nga sina kalaba omusajja nagita gwe kadama obusiza kakapata neŋamba banaye sinze yasembyeyo naye yasembyeyo nekatutukanoonya nekabula tusa mukama weyanyamba nenkasanga netukajjayo nenkamuwa naye up to now tebanaba kakola ki kukafikisingamu naye ng'ate wali yali antabuke taata wange lubadde lwaleero lwabadde lwajjo kyo nakedde ku makya amaze okusaba nkeera ngenda kukola amaliriza emirimu gyo ngende waggulu nkimeyo ki kimeyo flasika ya kawa maze omufumba muteekemu munnange nsanze flasika baagimenye kawa yenayena yayeyise kukuuni ensirika manyi balwawo okusuukuka tojja genda mu kisenge ky'omugambe nti munnange mwamenye kyenakoze nenkwata endala nayo nga yakawa naye yasiripa tutera kikozesa ku wiikendi obanga abagenyi weebali kati eno eya green yeyamenyese gyo tukozesa ku weekdays kati negiteekamu teekayo bagenze ne banywa kyayi gyo yabirabye bulungi n'olweggulo era yalabye nkozesa siriva fe kyambuuza nti lwaki okozesa siriva kati leero lwaŋŋaabye ate leero akedde nagamba gwe lwaki olikozesa siriva n'otakozesa eri neŋŋamba nagisanze emenyese wamenye falasika yange ye pretendinga namugamba mukama wange sinze yamenye ki falasika gwe wagimenye mwagimenyeyo waggulu nze waggulu sibeerayo mukazi wuli yateekako limiti tayagala mbeere wabweru tayagala mbeere nkole ki tayagala mbeere wabweru wemba amaze emirimu gyange ayagala mbeere mu lumu yange mwemba mbeera era mukama nansaasira nange mwembeera naŋŋamba kangumire obusibe buno buggweko okutusobola ebunaagwako nzire oyo Uganda namanyirira embeera olumala emirimu gyange okubanga nze namulaga ne timetable nze nkola timetable nemanya nti luno we luba lwakola ku nzigi lwa nzigi luno lwakola ku madinisa lwa madinisa nina timetable yange era amanya nti buno obudde nina kubeera mu lumu yange buno obudde nina kuba ndina kukola nti kuba kati nduddewo omwaka mulamba n'emyezi 5 n'ekitundu wiiki ejja ngenda kumalayo omwezi ogw'omukaaga sitakadama TV ngumidde bingi naye olaba nfuddeyo nzije nkubye omulanga bannange bakadama bannange mwenna abaliyo wembanga alina ensobi gyenkoze mumpabule mugambe bannaye okoza mukama wange sitakadama TV ntabuse omukazi atabuse nankanulira amaaso nagamba njagala falasika nkanudde amaaso nange nentabuka nembogoka nabo nga we bogoka nemugamba nyaba okoyo okola ki okumpaayiriza mu nnyumba yeeno wowulira ng'onkooye njagala osalewo options ziri ssatu either ontwale ku poliisi osibe ogambe nga wendi mwonoonyi wa bintu mu makaago wowulira ng'onkooye n'ekyokubiri ntwala ku office oba ontwale ewaffe e Uganda nsizaayo wawulira mulingo nkooye kubanga nkooye okumpaayiza nagamba sirika asa nemugamba sijja kusirika kubanga mpulira nkooye nze sitera nze nomutakadde amasibu ogola simala gabogokera mukama naye leero simanyi kimbaddeko omanyi buli wanyigiriza ennyindo erwo emala nekola ki netonya omusaayi naye bannaye nampulidde enyigiriziddwa okumpaayiriza nti namenye falasika lwaki teyakiŋambiddewo gye weyalabye teyalabye ngakozesa ya siriva kati ate bukeera butya leero nate n'abiŋŋamba n'abimbuuza ntabuse kati omusajja nsigadde nkyatabukira ddala namugamba salawo ebintu bisatu oba ontwala ku poliisi oba ontwalawa kati ekivuddemu alabye zivuddeko
ye mwennyini ne yeesala n'asirika n'agenda n'ayambala n'agenda ku mirimu ki okitegeera mukama Mr. Kadama TV bano abantu bamanyirira nange nkanudde amaaso naye mutunuulirawe nti nenjasama nga bo bwe babogola nembogola ennyumba yonna neyenesasanguka kati bye baagala tebaagala bya mirembe woyogera empola babalowooza nti oli fala nnyo naye ekinyambye njenza okulaba n'omusajja afuddeyo najja nga naye nkyatabuka nga ntabukidde ddala zifuddeko naye tanyeze abaana tebanjokeddeeko bonna basirise n'omusajja n'atambula n'agenda ku mirimu gye naye tanjogeddeeko naye nga nze sifuddeko kati olufuddayo nengenda mu luumu yange nenfukamira neŋŋamba mukama wembanga nkunyiizizza mukama wange nga mu butuufu ampaayiriza nemutabukira taata nsonyiwa sikulimba Mr. Kadama TV nfukamidde mu luumu yange nenenya mukama nsonyiwe nenenyeza mukama nsonyiwe naye Mr. Kadama TV kiruma tukoye okutuwaayiriza